Basebo ne bannyabo mbayozaayoza mwenna okusobola okufuna paapa omujja nga ye Leo ow'e14 naye ng'erinnya lye erya ddala ye Robert. Era wano wennyimiridde sikkirizibwa kweyongerayo mu sipiiki yange pozi nga njagala munkanyugira obucupa nga sibanjulidde omwagalwa wange era omwami wange taata w'abaana bange be tulina n'abajja. Ono omwami wange Kyagulanyi Ssentamu Robert. Erya Robert aligumizza era nga ye president w'abantu. Olwaleero bampadde obuvunaanyizibwa okwogera ku mulimu gwa bamaama mu ngeri gye tukuzaamu abaana baffe nga tubaagazisa Ekereziya n'eddiini. Naye nga sineeyongerayo nsaba mwami Kyagulanyi ababuuzeeko eddakiika taate eddakiika tewera. Sijjikuwa kanjikendeezeeko tewera ddakiika naye jjanga obuuzeeko obubuuza. Neyanza maama leero nno mbadde ssuubira mukisa guno okuba lunaku lwa bamaama ne bwe ngufunye nange kangukozese okwagaliza olunaku lwa bamaama olungi ne bamaama bonna. Ekyo no kinyambye engeri gye nkwagaliza olunaku nga tuli mu Ekereziya kati awo tewaliwo bya birabo kiba kiwedde. Mpozi n'okuyozaayoza bafumbo bannaffe mwenna abagattibwa abayita mu Tuesday class n'okwetoola eggwanga lyonna n'okuyozaayoza bonna abakoze okusalawo. Kyansanyusa nnyo okumanya nti Ssaabavubuka waffe ate mukwano gwange Timothy Ssaabavubuka yakoze okusalawo naye era agenda gattibwa mu bufumbo obutukuvu. Maama nno gy'otabeera nze mbeera nsomooza mikwano gyange gyonna okugattibwa mu bufumbo obutukuvu. Nyina ne mukwano gwange mbeera naye nnyo eyo tumuyita Ssaabakatuliki si Ssaabakristu. Ffe mu geto twafunayo tayito yaffe omuntu aba tusinga okujjumbira Ekereziya tumuyita Ssaabakatuliki. Naffe tulinayo munnaffe gwe tuyita Ssaabakatuliki Sebufu Edward gwe twakazaako Edi Mutwe. Buli we tujja okujaguza wamu n'abafumbo mu Tuesday class making sure muleeta nsobole omusoomooza nsobole omusaaliza ngende ensembere nga tunuulidde nga ye tasembera naye afune ekinyegenyege asobole okugattibwa ne munne. Mumanyi mwenna ebyamutuukako nsaba mumuteeke mu ssaala Omukama mugumye yenna. Maama neyanzeege. Bamaama tulina omulimu gw'amaanyi nnyo okulera abaana baffe nga tubatambuliza mu kkubo ery'eddiini. Ffenna nga bwe tumanyi awaka y'Ekereziya esooka. Omwana amanya Katonda ng'atandikira ku maama. Era ewaffe omwana bw'ayasimula n'agamba tse tumugamba bless you nga tumugamba Katonda akuwa emikisa. Naye Katonda ki gwe tuyigiriza abaana baffe? Awo we tugambira abaana baffe nti sirika weetereeza osabe emmere etuuse. Awo tuba tuyigiriza mu Katuliki w'enkya era tuba tumukuliza mu ddiini. Omwana we tumugambira nti bw'ogenda okwebaka sabako munnange maama yeggwe abeera omusomesa mu kaseera ako. Tubakubiriza okugezaako ennyo okuyigiriza abaana eddiini era n'okubalaga amakubo amatuufu. Bayige essaala ya Kitaffe ali mu ggulu nga batandikidde ku ffe bamaama. Tukole ekyo kye tusobola okukula. Bwe banaaba bakuze nga basazeewo nga bo gwe ojja kuba omaze okumulaga ekkubo. Era Proverbs olunyiriri lwabiri Proverbs chapter 22 verse 6 says, train the child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it. Buvunaanyizibwa bwaffe bamaama okuyigiriza abaana bano
era obuvunaanyizibwa obwo tubutwala nga naffe tukola ekyo kye batulabirako. Abaana tobabuulira bubuulizi, okikola ne bakiraba ne basobola okuku-imitatinga. Waliwo eŋŋombe egamba nti monkey see, monkey do. So bamaama tulina obuvunaanyizibwa obw'okuyigiriza abaana baffe nga tusinziira mu ebyo bye tukola. Munzikirize njogere eno statement yange esembayo mu Luzungu kuba nandyagadde n'abo abatamanyi Luganda okusobola okugitegeera. As mothers, we should also teach our children that we are humans regardless of what language we speak. If you are a true mother, then your heart should never teach division. You should never raise a child to look down on another simply because of where they come from. That is not Christian, that is not love. That is not the heart of Christ, and it should never be the heart of a mother. Let us reflect on what Jesus Christ said in Matthew 19:14. He said, "Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these." He did not say, "Let the children of Judah come to me." He did not say, "Only the children of my village may approach." He welcomed all, he blessed all, he healed all. That is the example we are called to follow. If we truly call ourselves Christians, if we truly honor Mother Mary, the mother of our Lord, then we must be like her. Mary stood beneath the cross, not only as the mother of Jesus, but as the mother of all humanity, taking on all sorrow. Let us jointly condemn the words we whisper to our children that cause them to hate others. We should condemn the jokes we make that degrade our fellow Ugandans. We should all be able to condemn the choices we make in friendships, marriages, based only on tribal lines. To my fellow mothers, whether young or old, I challenge you, be the voice of unity in your home. Speak peace at your dinner table. Correct tribal comments, even if your husband or your children or your friends use them. Raise your children to see fellow Ugandans not as strangers, but as brothers and sisters. Tell them that it is God, not tribe, who gave us identity, and that in the eyes of God, we are one family, baptized into one body, one faith, and one church. Uganda is a beautiful nation, a gift from God, and like any family, it is strong when it is united, but a divided house cannot stand. So let us be mothers who build, not break. Let us be mothers who love, not hate. Let us be mothers who raise a Uganda where every tribe is respected, every child is safe, every heart is open, because in the end, a mother's heart knows no tribe, and neither does the heart of God. Raising a child in itself may be very hard, but I ask all mothers to take the example of Mother Mary so we can be guided to raise a generation that will continue to build our nation. Thank you very much, and God bless you.